kati olaba bano abaana abeekubye ebikondo ekiro ne chicken bamumpe ajinedda waliwo yakusaba bampe chicken nange ndi munafu naye chicken munafu munnange amanyi nalwanako edda n'eddala usi mu ndongo twalwanira ekiveera mu mbirizi zaakyo ne tulwana ffe bitwali banafu twakavubuka ne twekuba ne tugwa buli omu n'akwata mu nettaayi ne twebaka nga buli omu akutte luvannyuma nnyo ne bayiribaga bano baani abeebasewa otwo twabatwala naye nga tekuliko yanuubudde munne yadomuletako lindako mwakubagana ebikonde ne mukoowa kati bwe munakwata mu nettaayi ne tugwawo ne twebaka otwo ne tubatwala buli omanyiriza bano batamiivu okuva lisiti y'abalimba we yafulumye nga Kabayi abakulembedde mwatabuse nkubira ddala usi mubuuze wamatwalwanirayo eri gye twebaza okuva le baafulumiza nga kojja Kabaya agukulembedde nenze sirimba tewali buzibu era nvumirira sendi yajja kuli kutoka ntoko ne baati nga bakambwe nnyo bazze kukima kikopo kyabwe. Obadde onoonya engeri gy'ogenda okufunamu visa oba okutambuza empapula naye nga tolina wakutandikira kati nkwanjulira Service e-Visa be bokka bakakasibwa okukola ku visa processing oba kiyita okuyambako ku bipapula ebisaba visa, embassy appointment booking, okuyambako okufuna appointment ku embassy ez'enjawulo, invitation letter processing, document guidance and submission support, students visa, work visa, visit visa ne tourist visa mu mawanga ga Europe gonna omuli German, Italy, France, Australia, Netherlands, ne Canada, New Zealand, ne mu UK, Dubai, n'ensi endala nnyingi. Toddamu kubonaabona nga Service e-Visa weeri. Tusangibwa Zana ku Ebenezer Mall oba tukubira ku 0746 62 553 oba 0774 699 44 ne ku email yaffe serviceevisa41@gmail.com. Bw'olowooza ku visa ne ku mpapula ezikufulumya eggwanga, lowooza ku Service e-Visa. Twagala kubuuza kwena gy'osinzira okubanga atotwalira okubanga atotwegasseeko n'olwaleero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kkiriza nkutegeezeeko bannaffe abalugabe products tulina herbal syrup ne herbal cough and flu syrup. Ekifuba kikuluma, tossa bulungi, kiraakiira, kikaluba nebifaanaganako bwe bityo, ey'ekifuba ne siringi ejja kuyambako. Ofuna ekikeeto, ozimba olubuto, appetite ebula, obu ne wogenda emanju okufuna obusaayisaayi, eyalsa zijja kuba ng'ekuyambako. Kale bakwire ku namba zaabwe ez'essimu ebisingawo okusobola okubeera ng'ate obifuna. Kale Airtel bakuleetedde spin and win kazannyo osobola ddala okubeera ng'ate okozesa Airtel app yo okusobola okubeera ng'ate ozannya ofune n'ebirabo. Kati sooka ogende odownloadinga app yaffe eya Airtel okusobola okubeera ng'ate owangula ku ssente ezikuleetedde bannaffe aba Airtel. Tumaliriza bannaffe aba Service e-Visa basangibwawo Zana ku Ebenezer Mall. Ekyabaleese kuyamba ku ggwe ayagala okutambula naye nga omutuufu ayinza okuyambako ku processing ya visa tonnamutegeera. Tukutegeeza nno bwe tuti nti ffe tusasuza miliyoni 2.5 ezo ziba zaffe za bukozi. Naye owulira nga nnyingi osobola okujja n'oteesa n'ogamba nga 2. Badde mmanyi nti osobola okutambulawo. Bwe tukkiriza nti ebbiri tujja zikolera nga then tukola. Bwe tugamba nti nate tujja sobola zikola nga tugenda. Ebirala byonna bye weetaaga bwe ba invitation options zikuweebwa nti waliwo ey'ekikumi waliwo ey'olukumi kati gy'oyagala gy'oteekamu. Lwaki tukikola ekyo twagala kwewonya mboozi z'abanzi b'e miliyoni 25 okuntwala wano ate ne batantwala. So ebanafa ba e-Visa services ba Service e-Visa abasangibwa awo ezana bakwe ku namba zaabwe ez'essimu. Bagamba okuleka America ne Canada ennaku zino ezibadde zaakeeka envumbo ku Uganda nga kizibu okuaccessinga visa zaabwe. Amawanga gonna ddala agali mu Bulaaya bakutwala. Kaseera kadde kayise nga sifuna Haji ne Dr. Kwef ateeka oluzungu mu buli kimu. Ne Dr. Kwef yetaagwa nga tonna retiringa wetaaga ofuukekola ekikyala. Nali nkirowooza njala kikuddayo by the way akuba ssente kaki ekizibu kyange naye njala kuddayo banga nali mbuuza leki anti bwe nasomera
bino bye tubeera nga fosose n'ojjako ku street n'omanya obulamu butambula anti tunudde eno kyekyo kye nagambye ebyo muvugaavuga we budde eri omulimu guno mugufuire ddala kakati nga lekicala omwana n'agenda ayogera ebintu nuga ndi omanyi nti nsobola okufuuka lekicala era bwe nfuna ssente yakuddayo nfune masters mbeeko wenkulungira olugezigezi luno wammwe abantu abakulu mulabika munnemye oyafuna wantu wootuula tayeerume bulungi kyobula ennaku zino wali wenazze wanyanguyira okukulunga olugezigezi mu bwa stage manager namugamba ye nga tonnagula galubindi ngenda zifuna mama nga mutazigulanga Sala Kabenge Sala Kabenge ndongo ye olugezigezi Sala Kabenge lwaffe eno MC takola production ya Kivu naye omukwasa nti olupapula luno olulaba bano be balinnya ku stage ye stage ya saa togirinnyako kati ye ne kati goli producer zendi Sala Kabenge creative ne bweberanga endongo yagundi ono yani ono yewe namba 4 ono muvubuko natekuimba makindi muna so yakalonchinga ono manga bana yibadde saze gundi saniyo nga yalanze nga wala yalanze no wasala Kabenge stage no mu papula Chameleone abayita onaga kanyimbire ku mwana ono Sala Kabenge amugana kasatu kwegamba sapima mugamba naye ono ngatu yambye nnyo yagobereza bakugambye waliwo ebusabaleyo Bobi Wine eyo mga akatani kabusabala batuyumiza mbu yateekawo etteeka obanga waliwo side gye wali ina kuva bantu sawa mmeka kati ye gye yafubutuka age musajja n'agassa mu kyemba mbu yamala kumuyimbiramu intro ya miya code Bobi Wine nti kaka n'addamu n'akubaawo intro ngezi kale tata yitawo nola atoyitanga waganye ku nefe mu ndongo bakwatako nanyini kibiina nga ayisa abantu mu kiveera kakati edde ndongo twali tukuba endongo nga waliwo director ne bano abatimba ninga bakolya percentage 30% ekibiina kifunako 70 ono yateekamu ebipande yasasula ebifo kakati nyini kibiina agenda okulaba nga abantu bayiika nenga saate nemuluma ate nga bamanyi nti yegundi nadde eri nakibikula kombo oli yataddeko abasirikale nti yenna gwe mulaba baba li ku mulyango nga nyini kibiina bamuleese empale ziri waggulu wuno tumuyina sajja kiri ekiyingiza muzeyi mumuleke tuswale sebana bangamba bino kyayula kukona ebina ku batu bala bakola bati oli aje nabuuza inawo mmeka n'agamba zimpe n'agamba inawo mmeka zimpe bagenda ate okuzula nga tewo n'omukubo ate atuna tiketi ez'ekikivuli nenga direct director abo omwatu naza kikivuli kati nono kyalese bagamba abantu bayite eno ate gwovudde eri ku mazzi tugenda kulunga olugezigezi paka endonge kyashe ngenda okujjawo nakusanze ne kuyasa sakiride ne kusanga oyibiride kati saha yabadde ali mukolerawo rehearsals jukira akola then Irene Namatovu yaddako kati nabadde ya mchala ruta ya jowadogenza okulaba atenze nzije okulaba anadde nze kulunga lugezigezi ekirala kyengenda okuintroducinga kati okufuuwa ng'omuyimbi ayimba okufuuwa ngenda kuwuliriza okufuuwa ngenda kukyusaamu nkizudde abantu bano abafuuwa baba batono kufa abaasasudde ate bajja ne ssente ezitumalako emirembe basimba layini awo nga balina 10,000 ezeezi nga balina 15,000 waliwo nabayiwo buyikusi waliwo ajja nga kale alina 2,000 naye nga kuba omuntu afuuwa 2,000 ekivulu kiba kya 10 abaasasudde 2 bafuuwa wakati w'olukumi n'omutwalo kakati oyo kyava asanga agikazibwe nga atukutte wali mufa kubikwatako one drop ekaaba najja
naye agatandika omuwahaga bwamu kono bamufuira nnyo yakuteekako eriiso era oyo omukyala teyamuŋŋamba yali tajja kuyimirirako ku stage okwo mwannyinaze yali tajja kuyimirirako yakyankalaye tewali buzibu naye wali tetwali mu meeting ya kubanga yali nga ku stage nga bw'ayita mu kamera bulungi nnyo bw'ayitamu bw'ajjayo ssente kakati tewali buzibu abo abantu najja ne5,000 bwazikookonya bwati omuyimbi era tewali ayire siziinaako buzibu bazireeta ŋŋenda kubateerawo enteekateeka gye nja okwanjula mu maaso awo sejjoloola nti anti bw'ojja n'ono omuntu we ffe abalala abazze otutaataaganye kakuwa ekyokulabira kutwadde mu luyimba lwa dole y'omwana dole y'omwana bazannya muzannye ono omukyala ali mu kalakita eyomba n'omwana we akutte n'ekiddole bano bamusibyeko olugo kyokka eri Ssebatta ali mu kuyimba ffe kati abalala basasudde otulowoozezzaako nga tonnalinnya na mitwalo gy'ebiri kati yo nteekateeka sejjoloola kubafuuwa ejja mu kivulu kyogenda era Ssebatta namala kuyimirira bulungi nenkangula neŋŋamba mwenna abali awo ku security omuntu yenna bwaddamu okubayitako gwewafiiriza omusajja ssente tewali buzibu kati waliwo ekivulo kibadde kula bonita musajja wange yakola najjuza kati andooza akuba plan nti agenda kukubayo olusiki nga bwa bukadde nga kukubi naye ekivulo kirimu maama anoonyeza akubayo nga 5 tugaba naye saziyingira nnya maama tanalaba muki leka omuzannyo gugende mu maaso akkiriza naye avaayo aswa munsubiza ssente naye ati kakaki nkugamba nti omuntu ajja mukivulu ng'ayagala twakusasudde ku mulyango then katutandike n'okulanga wano lindako wuliriza wano ku mulyango katutandike n'okukissa mu kalango okuyingira 5 ojjayo n'ez'okufuuwa anti mukati ekyo mwagifuula okumanya abantu ebivulo ekibise kati waliwo kyendi mu kuyombagana mu bivulo ebitali bino byaffe bya Serena biki ebivulo byaffe bitambula mu kyalo tulanga tugaa nti okuyingira muki mutwalo era omuntu n'agusonda n'ayingira munda ng'ekisaawe baakisibyeko amakkati nti ataguze katebe tagende n'omugamba kakati kyokka n'obutebe baleese tebukolako koota ya kisaawe naye asiba amakati g'ekisaawe akaluubiriza ono agambe okulaba omuyimbi kineetaagisa nsasula akatebe kati n'ogamba akatebe nako kifuuse VIP gwe sibako obutebe bwe butuuka oteekawo barriers naye ng'omuntu wayimya kumpi ali mu batudde naye nga tabaliyingiddemu naye gwe n'oteeka mu ssenta mbona yasasudde omutwala alina kuyimya amabega wa ssenta okulengera ku ggoolo yeeri kati n'ogamba tulina ekivulu nga 16 ogw'omunaana Ssebavuga extra Kwapo Beach Busaabala tujja kusooka kulaba mupiira gwa Arsenal ne Manchester City then we tujja anti nzijja ku point yono bwe tumala tugende mu Ssebavuga extra ajaluna kazibwe n'abayimbi Jigiri Fred Seremba ne Sparka Sebabi ne Kiwerebe ajja kakati Kiwerebe yaggalawo Kiwerebe yajja okuggalawo kakati tuli ku Kwapo Beach kakati omuntu omuyise munda muli lwaki omuguza akatebe kuba kati wetudda ataguze katebe ogenda muguza wayimirira ogaya akatebe ka muntu kabiri woyimirira wa 10 okufuniya woyimirira wolabira wa 10 era nze lwaki ndese example ekyo ekivulu kye tulina waliwo yankubidde dda n'angamba nguza obutebe nze sikkiriziganya era ku front page awo nze wenkolera emirimu gyange mulangira mukama wange mwebaza nnyo twakwataganya endowooza kusanga ngo oguza omuntu ku mutwalo gw'oli olaba ku ssomero tunyiigira ne bagamba omwana asomera ssente meka tyemitwalo aga kyova ogawaayo oba ofuluma bagamba tuweeyo omutwalo ogwa batera kubaide obuntu ntwawe basabasaba obweki ogamba ne singa mwakitadde lumu nti omwana asomera emitwalo 6 nenkimanya bagamba 3 n'owunzikira mu 7 bagenda bakusoma kati akatebe webale nnyo tweyanziza kati ne wali kati akatebe tugenda kaggulako olutalo
Andi ne kwefu byolese. Omanyi ku bintu byasinga tawanya Nobert. Kwagala okukola ennongoosereza mu ndongo. Nobert teyakola nnongoosereza. Yakola kiki yaleeta? Omuyimbi waba agenda naye kutuwa asooka muwa ssente zo. Ekyo kyo yo yali bizinesi nga yamanyi. Naye wano tuli ku balabi. Ku mulabi. Omulabi ono yasasudde. Afuna atya value tyasasudde omutwalo gwe. Alina abikirizamu. Igweranga gumu 2. Nze njagala gwo obutebe. Kola boti. Siba akantu ko ka VIP. Kitegedde bulungi nti wali wa mitwalo 2. Wano wa mutwalo. Omuntu asalewo nti yalaga wali oba wano nereka kuddya muntu yasasudde mutwalo nga gwe mwalanga. Kumusibira mu center otekewo barriers ezisalawo. Mbuka akati bwe watu tuguze katebe tobuuka wano. Niyenga jamutadde n'omuyimbi tamulengera yadde engatto. Kati ekyo kibu. Kati ne enongoosereza sejjolola ewomeddwamu omutwe Kazibwe Kwefu Advocates. Kati n'ey'okufuuwa. Eyokufuuwa tunaaba bumwogamba mutabani. Ne gikolenga busabalona awedde. Kwegamba otuweemu akadde aketeekateeka okulaba engeri njafunayo ekisero nakibeera wali eri nga bwe kima bw'ovaako nga ntuma akavubuka kange kabeera wali nga kakuyoleramu enzizo nga kiddawo nga tumanyi ono simba tumanye nti asimba layini afuuwa ayita eri naye tugenda ne tubeere wano ekifuuyisa abantu nayo njala nkutegeeze oba okola enyongeseyo kitegeere abantu abasinga okujja okufuuwa olumu abatayagala ayagala ategeere omulabe nti yakuwagidde abasinga nno abantu abafuuwa baba bamanyifu nga bamanyiganye n'abayimbi nso akyajja n'akakadde ke n'akamansa kakati toteeka ekisolo ekisero ewala bambi ono watalidde nti omuyimbi wange andabye nti ati kati nze kyengenda okukola kiri bwe kiti nze gwayagala okukola enteekateeka eyo tugenda kusoma n'abalabi ngenda basomesa nti oba tubawa amabaasa nga bateeka mu bbaasa n'awandiikako nze Ssejjombwe Pawulo wadde yemitwala mu musanvu naye kafunete mu kirowoozeeko mujja longoosa bino mulongoosa ebiteetala kulongoosa ekisooka endongo ya kunyumira tukikkirizeeko gwe ekyokufuuwa bakugoba mu masomero kati edda okufuuwa kwalingayo mu masomero nga maama wakufuuwa kati omwana wange bw'akyekyo bulungi amayinza tulina wali eri we tuteeka competition tende kyabasonga gabagala kufuna ku ssente naye ekisinga obukulu kimadde nkugamba nti ono yayimba akayimba ak'omwana bakayita bati yali Kezaala nga Kezaala yankomako nga ne layini nzikola ki nenzija ne ssente naye kujjako n'omuzina nange nennyimbamuko ye faani gye twogerako eyo enteekateeka tugenda kisooka kugisomesa sayiri zonna ngenda zisomesa n'agenda atanjije kayimbemu ekyo nno nze sikiwagira omwana wange nakulukutamu ebimunyumira ajabaji nagenda muneyingira byange. Thank you very much. Abafuuwa njala bakusomesa nti waliwo oluyimba abawagira omupiira omanyi tumanyi okusambamu obuli ngoyingidde mwenda nogamba kagusambe bulungi sooka oveewo tulina bato y'abakyala gye twasema yali ya Shiba n'Egumbi ne Sindi tulina bato y'abakyala ku front page ya bato ya bandi esoose nga mwenda ogw'ekkumi badde nno wampa omulimu naye nagaanye waliwo wadde antwala ehoyima nga mwenda sisobola kuva ku ndongo eno owehoyima namugambye sooka ompemu akadde kati tulina kyengenda okukola nabadde njagala kuteekawo obutabo ne peeni ku mulyango nga bw'oyingira nkuwa akatabo ne peeni abayimbi bayimba omaakinga okusala empaka kati bw'oba ofuluma obutabo bwaffe n'obutuddiza ku Monday tukole press conference tusome buli muntu kyeyatadde mu katabo ke nti mu kwambala gundi ye yansingidde mu mazina gundi ye yasinze mu wadde bwe buti naye peeni ezo ziba za bulabe mu ndoomu abantu basobola okunyiiga ne bazeefumita akyengenda okukola ngenda kuteekawo ennamba ng'ekivulu kigenda mu maaso peeni n'eccupa kyekisinga okuba ekyobula anti eccupa abantu abanywa tubawe peeni bawe muntu alina ngenda kufuna obutabo bwaye naye ngenda teekawo n'ennamba gwe kwompereza message
nti tuli naye olondo omulungi waliwo ajja okunyikira tulabe message ziva ku simu emu afiirawo ati no kati obutabo bwe kinadde ndowooza owandiika maloboozi gundi muwadde bweziti kati ku Monday ekivulunga kiwedderwa ku 5 naye ku mazina kati buli omu anti katugira ntugamba ono ku mazina ye yasinze naye ate bamusinze wano amazina gali kamocha kati ogalabye eno kati ku Monday nkole press conference ebyavudde mu balabi nze maama gundi eggangu mu mazina gundi ye yasinze gundi average ati titi azinye dance emu kuva ku nsonyi wa faza yafunamu ayina bawalabe bamu ayina bawalabe ennaku ayina bawalabe kadi tujja muweereza sebo akatambika ayina bawalabe ennaku zino bamusaamu bana nzikali mazina gegandeeta yakala kulaba titibda beera byonna bisula kusalawo kuyimba simanyi kwambala simanyi naye enteekateeka mu kujja akapapula kagenda kubaawo mwenda ogw'ekkumi mujje ku front page mitwalo 5 n'emitwalo 10 tulabe ku bakyala bano emitwalo 5 lwa nsonga show zino ziri 2 luli wayina kazibwe kapo bwomu ng'omusasula emitwalo 2 kati oyina Lady Titi side eno ne side eno Rebecca buli omu ne bandi ye kati olaba show 2 mwe simti bandi sinti bandi eno egenda okubira oli ate stage egenda kugaziwa buli omu abe ne side panvu kakati kuva ku stage ennyimba gwe ziggwako ng'afuna akapipiki ng'agenda kage piki bugenda kubaawo ebweru kati eje emitwalo 2 eje emitwalo 5 nti 2 gya Titi 2 gya Rebecca Jingo omutwalo gwange omutegesi nawo de kabana bafune kibalya ena ku 10 ena gya Lady Titi ena gya Rebecca Jingo 2 gyange omutegesi mwe mugendedde ne bano kati bakwa luwa babadde batandise obyawulamu nga bagamba wagabanyiza bubi ogumu ekitundu gwa Lady Titi 2 ekitundu gya Rebecca Jingo omutwalo gwegugu abawagira Lady Titi agamba Rebecca Jingo omutwalo omutegesi ogenda kukola nnyo 2 kati buli omu alina engeri gy'atandise okugabamu percentage okusinziira ku kyawagira abakazi kababeere eyo era batayinza obutaggwa talo z'abakazi naye bijja kuggwa bulungi abakazi bojjuka balimu n'entalo za radio endalo zaabwe bintu ketwabategese mpulidde ebintu bingi bijjo byesimanyi bantu babeereyo nga balina ebintu babisirikira dda kati bajje mpaka zigwe birimu abasajja birimu amabaluwa omanyi olaba abantu bobatani ne bakwatagana kababeere baana ng'olina abaana nga beekyojja obataamu okeera n'ojjawo ebisi n'obagamba kati we kale todda mu kisenge baweemu omugamba kasaba dwanidde mu pasikalamu tewali alina kunuubuka ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo tuzimba amayumba n'ebizimba ebya buli kika kosa n'okkuba plan tusiba tiles okola plumbing work compound designing painting ne construction finishing omulala yenna ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka oli w'amaka ab'amasomero hotelo amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street essimu 0701 766 992 oba ku 0702 04 543 oba ku 0789 224 230.
kati olaba bano abaana abekubye ebikonde ekiro ne chicken bamumpe aginedda waliwo yakusaba bampe chicken anange ndi munafu naye chicken munafu munange amanyi nalwana kedda neddala usi mu ndongo twalwanya ekiveera mu mbirizi zaakyo ne tulwana ffe bitwali banafu twakavubuka ne twekuba ne tugwa buli omu n'akwata mu nettaayi ne twebaka nga buli omu akutte luvannyuma nnyo ne bayiri bagabanu baani abetewala otwo twabatwala naye nga tekuliko yanuubudde munne yadde omuleetako lindako mwakubagana ebikonde ne mukoowa kati bwe munakwata mu nettaayi ne tugwawo ne twebaka otwo ne tubatwala buli omanyiriza munne bano batamiivu okuva lisiti y'abalimba we yafulumye nga Kabaya abakulembedde mwatabuse nkubire ddala usi mubuuze wamatwalwanirayo eri gye twebaza okuva le bafulumiza nga kojja Kabaya agukulembedde nenze sirimba tewali buzibu era nvumirira sendi yajja buli kutoka ntoko ne baati nga bakambwe nnyo bazze kukima kikopo kyabwe kati naawe ne Kabaya akyabakulembedde Kabaya alimba kati ate mwoyo content gwali mwoyo gwali ati Kabaya sendi abo balimba lwakuba nti baati talabika bano bonna baati kyabalimba kyabasinga kanawo ntadde mubalimba sebo kale engeri gyetufunire katukujjemu baati kyabasinga example agireeti atuweene tulyawo omanyi wano akuwa kyokola ki kyomanyi ono atuteeka wala gyotoso agenda kati baati asooka kuwa kiriwo n'akulimba naye mu packing order Kabaya akyakulembedde baati ali mu baati ne sendi bakyasibaganye bulungi omuntu bajjayo ono nategedde bulungi omuntu eyakulira mu nnaku tolwananga naye ennwana y'ono omwana ange sawa teyabaddeko kontulo kwegambwa kati waliwo enjawulo bakoze ebintu bibiri bye batalabe chicken era abasaze empaka ezo babadde ani feya lwa nsonga bawaddan bangambye maliri galiwa balangiridde chicken omuntu gwe bakube nagwa ku ttaka chicken bamupe atamanyi biri ku nsi enjawulo gye bataayawudde lwaki addaani feya empaka tezaabadde za boxing zabadde za fighting kati shawa ya fighting ye yaze kuba muntu agende mu ddwaliro osegede kati bano babitadde mu science bati waliwo yakubye mu ngongo bino tebyabadde bya boxing eno mpaka edda bino ngosano muluma bino bitwabadde tuzze mu fighting twalina ngedda igwe nono mwenyoma ne mwesisinkana ku luzzi mu mufone ne basala akakolobozi kale lubuuke omaye ebivubuka babisanga nga toliko ebyokulwa n'omusavubuka tomuliiko buzibu n'obisanga bikulu bye ng'ova ku luzzi ne bisalawo akako lubuuke kati oli owaabwe n'abuuka n'asooka kukuba eŋŋumi egi n'ogamba ne kati bankubira kati ng'olina okwerwanako so shawa he fought akuba nti kyenjagaddeko nti kati basigale kuyombayombamu eyo bibeevumavumamu naye ebyokulwana chicken bireke ate naye kati obadde ogenda kugamba otya ni chicken bamuwangudde nga ye yaleese abagaggabe anti chicken eyo naye point yaddawo ne maama we oli shawa abadde awagudde naye ekizibu environment gye babaddemu ate omupiira bagusabidde sawa kati kyemmugamba mutabani wange amanyi osobola bulijjo oyombayomba nga bakutyamu waye kavubuka kali feed naye bwobadde oyomberamu n'otwalira eggale balaba eŋŋumi ekutwala ku ttaka nga n'agikubye musajja mutonotono kati buli gonoogamba kajja akugamba nga gundi nja kuyita shawa ngenda mpola anti naye balina kuyimukiramu ebyo byatandikadde oba munyize negundi mwekuba ekyo kiveewo twatandika content yabuze kati ne Pulima Kardashian ebyo byonna biranga nti content creativity twazikira
ne kadasi yandikirese nze mbalabira mutule prima bigula bina kali fit naye ekirungi kati bo abanoonya ssente kaleeta eŋŋoomi egi nenjewo ate nengwa ku ttaka nenzirika neŋŋamba mpangudde sindaze kunkuba nze ndi munafu yali ku internet ng'ogamba Shakib waliwo yagwa ku ttaka Balista bamukuba naye wayi Shakib fighter bana nga tutandika weda titunaba omanyi namugaye tujja kutambula butambuzi n'awakana Profesa awunzise tugenda nenda olumu okuba olekamu bakale munagenda muterera apolapo temusakutu abantu sebo batula butuzire basimbula emboozi agambye ajja baana ba NBS bambi kitalo kati tusabira Makona yadde engulu aterere Makona no nali naye luli ku liaso zaidi ni namatofu nyemugambe motoka yo bagitomera ina ngamba bamaje bagitomera anga ne bamweno akasente okubanga oli yasibalumu najikuba emabe natumye babigalo lina avamu namwe liyo yamutegana na mugamba bamwaya akasente omusajja avamu nakakadde muganze nkukozeseza ensobi kati ako nakawona kati kano kumacha sawa zigenzo okuwera ndoza 10 nemu nze nompulire mawulire ga CBS kati nze nasuze simu zitaddwali sizifaako amawulire wegatanise sanga 10 nemu awo Brandon Shelf n'atandika okugatambuza omusajja abasoose ku siini bo babadde batema mu bantu mu mmotoka onawedde ngati bamanyi abayambi ono Makono nga bamumanyi ono Makona ng'ali mu kimu mu ntwale mu ddwaliro kati gayi n'atandika okunoonya abantu abasobola okutegeeza media kati kwe kuteekamu mu kutu gwa Buddu FC then oli kwegamba waliwo alina wano enamba ya Brandon kati Brandon bamukubira essaawa zibadde nga 9 kiva abantu babuza akalombe kaddewo ssaawa 9 n'akabenje kaddewo essaawa 8 ogw'ekiro kati bamakona bavudde ewa shawa ne chicken ne bagenda Entebbe kati tentative information yagalaidde omuntu gwali ba dropping Entebbe ng'agenda ku nnyonyi ndakadde bamaze omu dropping nga bakomawo kati mmotoka abalimu basatu Badiru producer yabadde avuga w'emmotoka ebadde yiye ne kali oli omuvubuka content creator then ne Makona yaka abadde mabega kakati ona abasoosewo atutte Makona mu ddwaliro ye gwinjogedde naye nangamba omusajja abatomedde bamulabye ng'ava mu mmotoka naye ng'egye wabaddemu akavuyo tebafuddeeyo ng'agenda kudduka nga nadduka n'agenda naye mubaddemu eccupa mu mmotoka ng'ekiraga nti angambye kyendishuwa omusajja yadde yatamidde yensonga kikananula bw'abadde awa lipooti agambye emmotoka yasaze neeva sayidi nerumba sayidi nebalumba kati bw'obatunira leka bonna babadde ku misinde enekuba gye beekubyemu leka bonna babadde ye n'abalumba muleeni yaabwe kati jjukira bw'oba ova Ntebbe dereva yabeera sayidi badereva bebeera beetunuulira kati ariko ono oba ye awonya atya kwekuba kati dereva batemyemu kisinziramu abadde na mmotoka ki oli abadde na Hilux Toyota Hilux kati bano balimu Alex biba kati Hilux ina ne kigaadi ate omumwa gukomeria hali ya kwa Hilux double cabin tokayana uwo mutuukirako guno omumwa ogufunze yingini etuuka eno baana bato nekakosa n'omulala Brian Makona bano nga bona abakozi ba Next Media akabenje kano kaguddewo ku makya ga leero mu kiro zabadde essaawa 8 leero ennaku z'omwezi 7 mu mwezi ogw'omunaana mwaka 2026 ku kifo eky'Enamulanda okuliraana n'amafuta aga Starbex ku luguudo olw'Entebbe akabenje kano kabaddemu emmotoka 2 emu nga ya kika kya Toyota Alex abagenzi mwe babadde nga batambulira ate n'emmotoka ya
Toyota Hilux obuweereza obwakakolebwa mu Hilux muntu eba wagguluko oba n'omukisa n'omumwa zo zirina emimwa gino mu maaso gwe bakutuukirako Alex jukira olugira bwe bati obaba bali ku yagala kubanga wale batuserere yatusa abantu e Masaka ne gundi nti mujingira wano mu gundi yenga abali ogamba kino ekyomusenyu ne bannange nabyogerako nembaga bannaye abantu abavuga Sinotrack namwe bannyinizo ne police mutubuulire oba Sinotrack tuzitwale ng'eggaali y'omukka nga bw'ogirengera ne bwemale essaawa tosala tukitegeere mukirangirire abantu abavuga Sinotrack tebabalaako ku luguudo omuntu yenna avuga mmotoka bo bakimanyi bulungi nti be balina okutambulira ku kkubo era kibawo okwewaga okukola kibaagala bakulubudde emmotoka z'abantu basudde abantu mu myala anti gwe olina okunoonya gy'olaga ate akukuba amataalo onoonya b'omuviira nga yajja buzi tagumiikiriza mutenge gye tuli ewafunda kaninde oba oli adde emabega anviire kuba yaaba muzita atisse wabula akunyiga jjabuzi nga bwakubya amataala fuulu paka lwogwa muwala ne buseka ne bugenda n'olwekyo banne poliisi Sinotrack ezo omanyi waliwo ekintu kati weetaaga nnyo rocket science ffenna tuziraba nga zituyitako tunuulira abaana abazituddemu buli omu okola observation abaana abatuula mu Sinotrack baba bato kyakubiri njala olabe industry yaabwe ey'okusomba omusenyu bagenda ku makya gwanaleete ewuwe ekiro ku ssaawa 5 bwe buti yatuuse dda bali mu kutikka dereva abeera akola kyolowooza ebbanga lyonna nga batikka babeera ku kakoola ne ku baana b'oku kyalo kati n'asiiba okwo n'asiibaawo nga bali mu kakoola kati bw'akavaamu n'agisimbula ekiro nokitegedde kakati ebyo bintu ebiri bye nawo observinga bavubuka ezo emmotoka edda kirasi ezo zaabanga nkakali era ffe abazirina twatandika butandisi mangu kuba nze nze pamiti yange kyetavuga ndooza nnyonyi kyekyokka oli ku kirasi ya gwe ne bakusanga ku kintu ekisussa abantu abana era okola nsobi okuba nti ovuga emmotoka yo gyendamu omusanvu pamiti yo Alex bantu banaye wano nyamabega babiri gwe pamiti yo kati no wa boda mufana kwa naye asobola kutikka basatu emabega kati mwe mugenda abantu batwale abe baboda ne banne ekitalo nnyo kitalo banne abavuga Sinotrack nga bogezi vugwa baana bano nkizaayo wali nti ebitongole ebyo by'okwerinda poliisi traffic eteekeo kamateeka ku mmotoka ezo banne abantu bagenda kufa baggwewo ekyo kintu nakyogera emabega omwezi mulamba naye mbagamba Sinotrack zigenda kutta abantu andi kati lwaki poliisi oginenya kitono Sinotrack egula sente mmeka simanyi ini mu 10+ kitono kakati buli azirina teri ayineemu buli azirina ayina nnyingi aba ne wakati w'omukaaga ne 15 omuntu ayina essente ezigula Sinotrack 15 nga yennyini zolooza aba tuli mu Uganda kati nkunyonyola Uganda omusajja abakwata wa traffic n'akwata Sinotrack ng'etisse ennyonyi ya sente mmeka nyingi etambula lwerabye ati ennyonyi lwaki era olaba ezaffe wano zaali zaagala kukola mu mbeera ya traffic ya ku Uganda kumbe kati amateeka g'ensi yonna go ge gagikukira ne zikomawo ne zidda mu mbeera etegeera ey'amateeka era tubakubanga ennyonyi zaffe tezirina kufuluma kugenda bweru nga tuzivugira muno singa ekiri awo era walabako oluli ono omusajja eyazze n'atuyamba eyali mu Ethiopian Airlines yakatuyamba obitereza singa olwoje walabyeko ngegudde mu kolansi wakati bulungi nabagamba akyanywa naye omusajja yazze n'asumira yinga kati ebintu byatere yali yasoma swaswa kakati kyekizibu ne social works and social administration kakati fe ebintu bye tulimu kakati abavuga bannanyini Sinotrack omwana bamukwawo baba bavubuka ate nga baba bakoowu mu batunula bonna
babira gwalola byeyo omuvuzi wa basa agivuga ajemu esati wazoki neki sino track babateremu S naye kakati ezijira muno esi so ebintu ebyo sino tracks ezo okuzitereza ndabye gavumenti etaddewo kakigenda kwa mandatory ozikebera tulina kutereza bakama baazo olabe gamba bugamenti bakama baazo bamaanyi okusinga ekigambye olaba twogedde ebimotoka by'ejjinja ebyebikajjo bagaitwa akatandiko byogera nabyo nno bissa abantu bulungi anti kyo kijja kirina ettaale muntu ajja alaba booda nosooka okigwamu kyobola batuleetera okusaba essaala embi tugambe nti oba zifuneyo bwe bafunayo omuntu omunene gwe bituukako olwo nga batufaako kyokka ngaeyo ssaala mbi ekirala sino tulaaka naddala gavumenti kati ngaffe abawa emisolo gavumenti yaffe ekole enguudo ekole simanyi omusenyi ogwo guleeta ssente mmeka mu gavumenti buli luguudo lw'ettaka lonna lufudde lwa sino twaka simanyi oba bo baleeta ssente mmeka ezisobola okuddaabiriza enguudo basabe tubayise ebimotoka batuyisizeemuko kuki kuba enguudo zonna ez'ettaka zonna zifudde egombololo lumala okukola oba disitulikiti biyitawo ewiiki egi nga ziringa empopogoma bwezi simanyi omusolo oguleka gubalansinga kati ate ze zoonoona amakubo gaffe ag'ettaka ate si za musenyu mumala okukola ekkubo lyammwe ne wabaayo omugagga alina byazimba eyo babeera bagagga ng'alina waasenda kati babasomba ttaka lya mugagga zino ez'omusenyu ze zoonoonya kolansi yaffe kuba naye afudde zijja ziyiwa amazzi nga bwe zinywa baba bagagga bano bagamba onooyogerako otya mugagga ali mu kusomba ebimotoka bimazeewo amakubo ate ffe getukozesa okutwala ebyamaguzi mu butale bo bwe bamala obbyonoona ffe nga tukwata omusolo ffe abagula sukaali n'amafuta nga tukola oluguudo bo nga baddamu era nga boonoona kati updates tujja ziba nekimanyi baddiraka waleero okumuziika kisinziira waawa nenteekateeka negwe ekyoba omanya ndabyeko nambwayawo ng'apositinze omaye omuntu dini y'obuyisiraamu egamba omuntu ennaku ana oba wafa dda si bwe mugamba nambwayo ataddeyo ka positi nga Badiru yamuweereza namugamba owaye Mary mu nsi muno buli muntu waakufa naye ekibuuzo kiri ogenza otya era olese eki ku nsi byemu ku mboozi basimbiyo okunywa ombe bwe budde naye makona ne bangamba atagudde kalungi omanyi obulamu obulungi tebabunyumyako bunyumya akati ndi bulungi obulamu obulungi kwefuba kulengerera gamba naye kwefuba nnaku zino ali bulungi nga kati haji kazibwe ndiki emboozi za haji zakyuka emboozi z'ekimu bibiri ngendako ewumula kati ebintu ebyako nitwalina akaseera nga kazibu bobeera nekojja kimu bibiri ngenda wano namataba naye kati kutwatudde wano yakanyumya bweru emirundi yakanyumya ebiri mu Uganda ubwo nibo batudagera ti sente ezirina fankuterayi mbulira nga tetunakola kivulu mwanyumya ddi ne haji yenda nakunyumiza essajja nga tumaze ekivulu munaku bye eryankubira yagamba gye balesebo ze ndi bulokano ku Ntebe Road kakati wane Seguku waliwo akayumba bakatunda 650 n'ebitaano babikwata mbadde njagala ojja okole abantu abamanyi nafuna obuwunga waliwo entalo ezibadde ku social media we mabega kawata waliwo bana abatasooka kungugolingako abanzigulako entalo omayize wono nzigulako olutalo ino sooka okuddayo mu Google olabe zennwanyeeko emabegaawo zitambudde zitya zibatambulidde batya baliwo erandiwa kati waliwo yalugulawo emabegakaawo kati abamu ku baali bannwanira omeze ngenda okumanya nti omuntu onnwana nga wayise ennaku ezi mba ku bintu birala kati osooka n'olwana ne social media kati omwana n'agenda apeza ka video ng'oli ampolereza n'agamba gwe kwefu tomuzannyisa kwefu mugagga kati mu kivulu kyakazibwa ekapo kyokka kwefu yafisizza $60,000 mwezi nalababire nga yadde ampolereza olwo ye kazibwe yagenze nammeka nannyini kuyimba $60,000 mwezi abantu abali eyo mbegayiridde teweetekanga ku minzaani n'omuntu omulala ku minzaani nze obulamu bwange butambuza ku minzaani sayidi eno nteekayo nze neŋŋamba kwefuwa omwaka oguwedde
n'owaaguno ng'alemeddwa oli kati ate luli edda nalinga ku mizaani nteekako taata wange ng'era mbeerawo ne mugaa kati emmotoka ngimanyi kati ku mizaani teekako nnyo taatawo oba omusinga ensi eno oba ogiwangudde kati ku mizaani omulala gw'obossaako gwe kennyini ekirala abantu abanoonya bunoonye n'agamba noonya kutulendinga kanjogere ku gundi embeera ate industry eno mulimu ekintu munamanyako abantu bawaganyiza tulenya okugamba abantu nti kwefa muli bagakola ki bagasoma kyotali sure tiwali ogenda kukola ku CBS naye at least wandikoze ku radio y'ekyalo era wandibadde w'amaanyi ku kyalo okwo era abawala wandibadde obafuna era bawala amaanyi gasoka kuwa bakazi omusajja amaanyi gasoka kuwa bakazi yeriwadi esooka adda sebo kisinzira amaanyi uliriza amaanyi galinga njaga gasitula kiri munda muggwe kyobadde oyagala bw'obeera nga oli muvumi bw'onywa omwenge oba enjaga tebasobola agamba nti kazibwe keyanywedde omwenge n'atamiira yagenze ku airport kusaba nnyonyi kugivuga tekikubaddeemu kakati erinnya bwe likuwa abakazi ne bwe wali nalyo wali yagadde abakazi aba kati wayongerako muwendo waliwo erinnya nga lyabawo oli lyamuwa kunoonya ssente anga tekiwakingambe bwetyo nti ebisa ebisinga abasajja kyekintu kyasinga okukola ki okuddukiramu naye obuzibu bwe tulina waliwo omuntu nga teyakisuubira katonda wallahi n'akimuwa ina argument y'omusajja omu gye nalaba ate nga yali ntuufe nanjagala kukubira ssimu kagamba ne mugamba akole ki andeke yabirabanga ku TV kati saa zino yabikola ki yabirina tawuliriza kyogamba yalaba oyagala mumuggyako kyakola ki kyalina ate kati mutaani wange ono kye tufaananya ffe twogera ku nsonga oba nayogera ku nsonga nze nenjogerako gwe n'ovaayo n'oyaka nayo tosuubira ng'okudda mbu tukuddemu ensonga eyo eba yawedde era osobola okulwana obwomu okumala omwaka ng'ekyo twakimala tukola ebintu birala kyenagambe musumba w'ennateete obuzibu bwakola nalabye agamba waliwo ekisajja ekiddugavu ekikyafi addeyo wano weyatandikira atangaza naye n'ekisajja ekiddugavu kyagaalubindi ekyo kyalumba ekyo n'okiwulira ekyo kisa ekyentalo kizaagala nnyo gwe kyatula erinnya so kati bwe tuba twogedde omanyi n'ekirala kye ŋŋamba abayimbi nga kati bogenda mu konsati ya mukyala Lutaaya bw'osalangawo n'ogamba ono yagenda okuproducinga konsati yange oba ekivulu kyange kiriza nekyowulira ng'oyagala ng'owulira naye wandikitaddemu jangu mukikubaganyeeko birowoozo toleeta biragiro nze kwefu alina bingi byaŋŋamba ngaokola nga sikkiriziganya nabyo nze ebyebyambalo nabitegeerako olwo nti agenda kunsiba ebikooyi nabireeta nentunula bwe nti naye ng'ekyokola sikirina nebyawuzika binyumye naye saabyaga gundi saamugobeza essuuti kibijjigiri kajubi kibijjugiri twayogera bwati buli omu namuyisaamu essimu era nebyono yambala mbimanya nemugamuze ekibijjigiri gyebale ku Sheraton wano oluzo yagala naŋŋamba nina essuuti yange gye natumiza njagala masemase mugamba mwami kibijjigiri omanyi nti ogenda kuyimba oluyimba baluyita omulirwano oyimbe n'oluyimba luyita balance nti nemugamba omulirwano ogwo wali obwoguwulire owulira agunyumya ali mu ssuuti omuntu eyagenza okukuuma olusuku mbosooka osiba ettaali bwe twavaawo ne mugamba oluyimba lwa balance walolabeyo wa ssuuti abanja balance omuwala abanja enaakenda abanja alina kubeera nga ng'ereetano gimuluma naŋŋamba okyogedde n'agula gambotusi n'agula ne kikabuuti eky'omusajja omulimi era ku stage mayiga twamuterayo amatooke ng'olabira ddala omusajja omulimi asobola n'okubanja 49 nga lumaliza industry yeetaagamu okunyweza ne mu media muno olaba enzigi zeggudde nnyo okola tulya buli omu kati agamba bino byangu byakukola kasabyajjamu nti ekiri kyegambe we tutandikidde tikati gwe okubaawukanako kojja muwe script
omugambe tugenda kuyita wano nemwe bino bye muteekawo ne musimbula ne muddeeno ne muddeeno ne mudde olumu antandikira eri omwana asimba eri kamera nga nkyajjabuzi Saimo jebale nga twawumba tutandise nga omanyene mbasinatu omanyene aka tabalagira kwa kwefu tubanyira bibe twagale byo mbasinatu la nga yata mwera